Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuuliriza bwe bali kwekumira ku Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Lwaleero mwami Kaguta Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa asinkanye era n'alabula amagye aga UPDF agakalutringibwa agakajoyininga UPDF agawera mu 10. Bino nno bibaddewo mu disitulikiti y'e Mubende. Naye ng'ensonga enkulu eriwa. Bolaba bano baba bali ku lutingibwa mu magye nga bamaze okuyita mu training babakuutira empisa saako n'okuweereza eggwanga lyabwe nga kye kintu kibatwala nga first priority. Era nga babalagira obutatuntuza awe basaavinga. Naye tetumanyi kiki kyabaawo mu magye g'ennaku zino. Buli we beeraba n'emmundu beetwala okuba ab'amaanyi ab'ensusso era ne beerabira nti nno bano be batuntuza be bakama baabwe era ababasasula nga ssente n'emisala gyabwe giyita mu musolo gwe gw'osasula oba nze gwe nsasula. Naye bano abasajja kirabika mu training bye bafuna ekyo tebakibagamba. Newankubadde abakulembeze baabwe kati ng'olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'abajjukiza nti mmwe aba Uganda People's Defence Force mukimanye nti muyina okuba nga muwa abantu respect be musaavinga. Ye first priority kye kintu ekisookerako ddala kye muyina okukkaatiriza ennyo mu by'amagye. Bw'abadde ayogera ku mukolo guno e Mubende District, Museveni agambye amagye agabadde gawera mu 1,000 nga bano be ba UPDF abapya officers abasuubirwa okubeera nga batoowa services eri bannayuganda. Era abagambye respect is earned through service not through fear. Inti ekitiibwa kifunibwa mu ngeri gy'oweerezaamu si mu ngeri gye bakutyamu. Ekyo mukimanye. Bino byonna babibagamba nawe bola abatuntuza eggwanga babibagamba naye tetumanyi ki ekibambala okutuuka okuva ku orders ne principles baba batambuliddeko. Nze ngamba wandibaddeyo ekiseera amagye gano aga UPDF nga si buli asanze nti ajja kutowa order bagigoberere. Lwaki njogerawo ntyo? Enfunda nnyingi nnyo tulaba nga amagye gasindikibwa mu bitundu eby'enjawulo okukolayo operations. Kati nga operations walaba zikolebwa wano mu by-election ez'e Kawempe North. Chaos ne violence ebitongole ebikuumaddembe gye byateekayo ng'ate abasinga bonna balina radio call kikulaga ki waliwo abaali babawa order. Oluvannyuma lw'okukubya abawagizi saako ne bannamawulire ne babatuusaako obuvune nga byonna biwedde nga n'okulonda kuwedde nga ne Electoral Commission emaze okulangirira nga bamaze okuswala ne bavayo ne beetonda era ne beegaana nti tebamanyi violence eyateebwawo ebitongole ebikuumaddembe omwali n'ekitongole ekya JET. Kati mu kwegaana kino ate ng'abo bennyininyini balina n'eziredio kolo ekyebuuzibwa nti komandi yali ng'evaawa wabanga n'omukulembeze gw'eggwanga yabyegaana. Kitegeeza nti mu UPDF Act oba mu ssemateeka atwala amagye alina okuteekebwamu ennongoosereza nga si buli mukamaawo kubanga n'abalina personal interest bajja kukozesa ensobi okubanga ogoberera order nga orders zino zina gye ziva era ng'abantu abo abaveerako orders babeera neutral nnyo ekisusse nga tebeekubira side nga balina kubanga basaavinga ggwanga. Wetwe tusobola
okugavaningamu n'okulaakulanya eggwanga n'okufugamu eggye ekkulu erya UPDF eritwala eggwanga lyattu Uganda. Kakati wabadde Mubende agenze mu maaso n'okubanga awooninga era ng'alabula abajaasi bano abapya abawera omutwalo. Jjukira nti bano ba officers babadde bakajje bamalirize training yaabwe eyo Human Mechanized Warfare College eri e Kalama. Museveni abasiimye era n'abayozayoza olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakoze n'empisa gye bakuumye bwe babadde mu training. Era agambye UPDF ekyuse nnyo buli mwaka egenda yenyongerako ekintu ekirala. Era kati bamanyikiddwa nnyo ng'aba professionalism era ng'abantu abali loyalty eri abantu. Wabula ebyo byonna Yoweri Kaguta Museveni abyogedde nga bannayuganda baali kuli bamukeneka olw'ensonga nti nno w'ogamba nti aba UPDF Yesu we kyandibadde bandibadde ba actinga professionalism era nga ba professionalist era abantu abali loyo eri abantu babe basaavinga. Naye kati tebikyaliwo. Gavumenti yesinza okwonoona eggye lino erya UPDF era buli munnamagye gy'oli ng'oli wa UPDF weddeko gano amawulire gago ogenda kwonoona erinnya lyo n'ekifaananyi kya UPDF so nga ate principles ezimu ezikuzimba kwe kubeera loyo n'okubeera professionalist okwakitinga professionalism mu buli mbeera gy'obeeramu. Olw'okuba nti mutuweebwa orders ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo gwe togitunulamu neeba tekugasa ogenda mu maaso n'okikola olw'okuba ng'ogoberera mukamaawo. Kino kye kisinza okuttattana erinnya lya UPDF okubeera ng'ekyayibwa mu bantu okubeera ng'efiga efiirwa mu bantu olw'ensonga nti mwina bakama bammwe abasindika corporations eziri brutalic operations ezivoola ekitiibwa n'okuttattana erinnya lya UPDF nga tezisaanidde kubanga zikolebwa. So tebabatendeka kufuuka bayeekera bansi yammwe kuba buli w'otuntuza munnansi oba ofuuse muyeekera gy'ali kubanga gwe oba wasayininga omukuuma n'okuuma n'ebibye kati buli w'omukolako obulumbaganyi oba omuyeekedde oba okitegeera ekintu ekyo. So tuba tulina okweddako tutunulire ekibi n'ekikyamu togendera nnyo ku order kuba omulimu gwe tuliko gujja kukozesa ensobi ng'owooza order. N'abangi baguddeyo tebakyasobola na kuddizibwayo mu byalo byabwe olw'ensonga nti baakolayo ebikolobero olw'okuba nga bagoberera order nga neeyagoberera order naye abadde amenya mateeka. Ebyo ebintu ebyo mulina obbitegeera. Oli ku UG Update Civic Sinzo Bango otuuliza gwe atannatweyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko obeere nga otweyungako. Abagambye nti ffe twafunanga respect nga tugijja mu kusaavinga abantu wabula si kubatuntuza. Museveni wabagambye era mmwe abasuubira nti nomugenda afuna ebitiibwa olw'okuba mutuntuza abantu mwagala ababatye teri kitiibwa kyofuna mu kutiibwa. Okwo kuba kwesudira na kwerimba. Era Museveni agenze n'agamba aba officials nti modern warfare yeetaaga smart thinking saako ne teamwork ne constant learning. Era agambye nti okubeera ng'oli trained n'okubeera ng'oli strong tekimala nga bino tobigasseeko kibayita framework smart thinking ng'olowooza mu ngeri ennuŋŋamu. Era nabaga balina okukolerera wamu era ne babeera ready okuyiga skills empya era yeeyo yokka engeri gye basobola okusucceedingamu eggwanga lino. Naye newankubadde bino abibagamba tulabyeko enfuna nyingi nga aba UPDF bano bagenze mu maaso n'okunaaba ensonyi n'okuva ku mateeka
gye batambulirako eri abantu basaavinga. Tetulabanga mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'avuddeyo ku TV ng'agamba okukola accountability eri ab'amagye gano ababeera beeyisizza mu ngeri etali ennungamu ku bannayuganda, ate naddala ku ludda oluvuganya gavumenti olw'opposition. So kino ekintu kirina otunulwamu, kirina okudda okwedduzibwako okweddamu. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza. Olowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni okuprayizinga n'okusiima amagye gano amapya ge bali ku lutinze kina advancinga eggye lya Uganda n'otyongera empisa n'okuba nga balekerawo okukola obulumbaganyi ku bibiina n'abawagizi b'ebibiina ebigezaako okuwakanya gavumenti mu byenkola, kubanga enfunda tuze tubiraba nga bino bibaawo. Twagala ekigambo kye babagambye kinywerere mu mitwe gyammwe, mubeere nga musaavinga ggwanga si muntu. Kati abamu musaavinga abo ate ababawa orders bwe buzibu obuliwo. So we mugamba nti nno ennongooseza yeetaagisa, kitunule mujjangu mu comment section otuwudde gwe kikyolowooza.